olunaku olwaleero nfunye okusoomozebwa kw'amaanyi okwennyonnyola ebigambo ebimu era ng'abimbuuzizza abadde Shrine ambuuzizza n'aŋŋamba asomye omutwe nga kugamba nti how Trump's withdrawal of US from WHO will affect Africa. Kakati nga ekisooka ye ekigambo US akisoma as ffe ekitegeeza ffe ate WHO mu abbreviation ekitegeeza World Health Organization ye akimanyi WHO. Kakati awo ng'abuuza nti Trump yaani agenda okutujja mu WHO oba agenda okutujja mu ani ekigenda okukosa Africa. Kakati awo nga nina omunnyonnyola US tekiri as kiri US, United States. Ekyo nakyo kibuuzo okumunnyonnyola United States kyeki naye nga America akimanyi. WHO ekyo nakyo bwebe kimunnyonnyola nti World Health Organization ekyo nakyo nakitegeera nti kitongole. Kati Africa akimanyi, kati ne Trump n'amutegeera nti ye President wa America omulonde. Naye ekibuuzo ekiddiridde awo nti naye kaakati tuba twamukola ki? Lwaki abeera akola bw'atyo? Tuba twamukola ki Trump oyo? Kakati awo wewali ekinyusi muganda wange gwampuliriza era wano ku Uganda atalaagi butereevu nziguse. Trump twamukola ki? In fact nze nnyinza kugamba nti America twagikola ki ffe ng'Abafirika okubeera nti nno esazeewo okuggyayo ssente z'ebadde evujjirira mu World Health Organization ng'ate munnange ekimanyi bulungi nnyo nti Africa yegenda okusinga okubeera ng'ekosebwa. Kibuuzo kya Shrine abuuza twamukola ki? Kakati nange nezijja nkunyonyole muganda wange gye buvuddeko tubadde nga tujja tulaba abantu nga bajaganya Trump awangudde naye ne beerabira nti munnange eby'Amerika bibeera by'Amerika. Oba Trump yaliko oba ani aliko waliwo ebiseera biri Russia baali bannyonnyola ku buwanguzi bwa Trump era bo bagamba nti tebasuubirawo kinene kyawo nnyo kukyuka kubanga Trump si ya designinga policies kwe bakola ki kwe batambulira bo eri system era ebintu asangawo bisange nga byabagibwa dda ng'era alina okubeera nga akaringa on bibeera byasangibwawo. Kakati wano we tuli ekibuuzo ekimbuuziddwa nga maze okubeera nga nnyinnyonnyola Trump, US, WHO, World Health Organization kyeki. Kakati olwo ekibuuzo ekimbuuziddwa twamukola ki Trump? Twamukola ki? Naye nze nyinza kubuuza oba nyinza kukisiteetinga bwenti nti Abafirika twakola ki America? Kubanga obwo busungu bwennyini muganda wange bwampuliriza, busungu bwennyini obwa ddala era mu ngeri eya kale bwe muba mutinkiza n'abo katulabe kubanga mutera okutugamba wano nti bo tebeeyingiza mu nsonga zaffe wano ebyobufuzi tebabyeyingizaamu. Kakati kiba kitegeeza nti omuntu oba akuwa ssente katugeza akuweerera naye ate nga toyagala atunule mu ripooti yo, ekyo nakyo kitegeeza kirala. Oba otegeera gye ndaga muganda wange, kitegeeza kirala. Omuntu bw'akuwa ssente ayagala ne results, ayagala amanye ssente zikola ki. Kakati gwe mulaga nti omweguya aba agenda kukolera ki? Aba agenda kukolera ki? Nze bwatyo bwe nkiraba ku sayidi yange bwe muganda wange ampuliriza naawe osobola okubeera n'endowooza yo. Naye ku nsonga eyo yennyini muganda wange kiba kitegeeza tulina okubeera nga twebeereramu. Kakati endwadde zibaluma tutegedde nti bano bajje ssente mu World Health Organization naye olwedde wano tulina abasawo abaffe abali qualified ate nga bali talented. Ntera okubagamba tulina omusawo wano ku Uganda atalaagi gwe nazuula. Waliwo n'omulala gwe nalabye
era mukwano gw'oli by the way naye nga ate ye naye tamanyi simanya UTI tagimanyi mu bakyala ensenke amaaso gano ag'ensenke nga tagamanyi waliwo kino bakita goyita ekitera okuzimba wano mu bulago nga takimanyi kakati olwo nno nga aliko n'obujulizi obw'amaanyi era oli gwentera okulanga neyaŋŋamye nti ate oyo kafulu naye mu ekyo muganda wange oyo mugezi munnange kale kati naye waali gweolina ensenke olina UTI egaanye muganda wange olina goyita sijja gamba ndwadde endala oba kino ekitera okuzimba wano mu bulago endwadde endala simanyi neezo ze baŋŋambye aye ne baŋŋamba nti oyo naye waali era n'omusawo waffe owa bulijjo naye waali yabadde andagabulazi kafulu munne gw'olina endwadde ezikuluma mawuggwe mutima endwadde ezikwatagana ne prostate n'endwadde endala ez'abakyala pressure sukaali ebyo byonna byonna omusawo waali era abantu bamujumbidde nno era abantu bafunye eddagala era obujulizi babuwadde wano ku Uganda Atalaaja abantu bazze ne baŋŋamba Uganda Atalaaja omusajja tagaba minyoota yampeereza eddagala abamu bali Bulaaya yali basindikira bakozesa simanyani Sarabedi basindika ebintu ne babifuna kale kugamba ne agencies waliwo n'abalala abatwala ebintu wabweru abasobola okubeera nga bakozesebwa okukutuusaako eddagala erikutuukako muganda wange n'olimba kufiira eyo kale ate n'aba inside view apartments bw'ojjana Uganda omaze okukola akasenteku oyinza okuba nga tolina nteekateeka muganda wange oba ewaka wakufuukira ekizibu mungi okuba mulina obutakkanya n'omukyala nga weetaaga okubaako oluweewegoma hillside view apartments weeziri mulimu buli kimu ekiyungu weekiri ebisenge ebisukka mu kimu eddiiro ebirimu buli kimu wifi ya bwereere ate ne security weeri bakeeteekazi weebali ekifo kiri mu kifo ekiri safe ewali security ate n'omulirwano si mugotteko guli executive ku Ntebe Road wali ku Kasozi Ejjanyi awo ku church wenyini osobola okuyita Namulanda osobola okuyita Ekajjansi osobola okuyita Ekitende awo wonna otuukawo ku Kasozi Ejjanyi muganda wange gosobola opangisaawo oba wiiki oba nnaku 2 oba mwezi oba myezi 6 gwamanyi aba hillside view apartments akalango kwe kali wano ku Uganda Atalaaja n'ennamba zaabwe zibeerawo wano kakati tuddeyo muganda wange nga bwe musharinga bwe musubscribinga notification bell okubeera ng'emboozi munnange zaffe zonna ozifuna naye munnange ekibuuzo kiri nti Trump twamukola ki America twagikola ki Washington DC gye tuli January 22, bwatu President Donald Trump yamaze okubeera nga ateeka omukono ku executive order ekiragiro namutayiika okubeera nga munnange bawithdrawinga bajjayo oba balekeraawo United States okubeera nga eteeka ssente mu World Health Organization oba WHO kiro mukyabadde ambuuza nti WHO nenkimunyonyola muganda wange kakati munnange kino oyinza munnange okubeera nga okigeraageranya ku mirerembe egibaddewo mu butali bwenkanya mu kuteeka ssente mu World Health Organization nti babadde nga beemulugunya ebbanga lyonna naye lwaki mu kaseera kano nabagambye eddanzi okusinziira nga bwe ndaba ebintu tulaba amawanga mangi gagezezzaako okubeera nga gayingira BRICS amawanga ga Africa mangi Museveni wano agezezzaako Kenya tuwulira naye bwe bityo bonna mbu bali eri bali bye bateyingiza mu nsonga za byabufuzi wano bo tebafaayo ne waba batulugunya abantu ne wabeera ssente bakola batya ne bajerega ne bavuma ne bakola batya ne babaliisa ebisiyaga ne babakola batya kakati weewuunye Trump ye ate batira kwesiba ku bisiyaga bulijjo ne Trump ate yakugamba nti ye amanyi relationship ya mulundi gumu eri wakati w'omusajja n'omukazi era azze ng'agamba ye takola ki takkiririza mu bisiyaga kakati kiba kitegeeza nti tugenda kwekwasa bisiyaga kubanga omuntu akibumyemu omutwe ate ye ebisiyaga abisindisa eri kitegeeza si mukwano gwa Bobi Wine
kubanga baali badde wano bakiteeka ku Bobi Wine tike tumulaba era naye Russia yagamba nti munnange eri system polisi zaabwe ziri mu system yaabwe tezigenda kutambulira ku Trump ng'omuntu kuba Trump abadde nga ayagala ebintu bingi ne kisanja kiri ne bitakolebwa yayogerako ku funding okuzimba ogusenge ayawula America ku nsi zino eziri mu maserengeta mujjukira bulungi ennyo naye nekitakola ki nekitatuukirira yatuuka noga nti yagenda kukozesa ssente ze bwoba bwenzijukira musobola okumpa bulamu kakati munnange tuli mu White House briefing on Tuesday Trump munnange January kugambye nga nnaku z'omwezi 21 2025 bw'atyo Trump nga akatega ensi yonna ng'abagamba nti the World Health Organization ripped us off era n'ayongerezaako the United States ebadde esasula ssente nnyingi okusinga fair share omutemwa oguli fair ogukkirizika gwe yali badde eteekayo mu kitongole kino ekya World Health Organization ng'ate ensi endala zikongola bukongozi kati nga China zo munnange zirina free pass atandikiddeeyo bw'atyo ate nga tugamba twalina nangeri gy'ogenda kubeera nga omuvunaanamu kubanga naye ensonga ye bwemubanga mumuli b'amaanyi ng'era musobola okubeera nga musigula abantu abalala ab'ensi yonna ate lwaki tetubeera na equal share yengeri nze gyenkirabamu yengeri nze nga Uganda Atalaje gyembirabamu ebintu gwe muganda wange oyinza okuba n'endowoozayo endala era nange njikkiriza osobola okujja n'oŋŋamba Uganda Atalaje nedda bino biri bwe biti ne bwe biti ati bonna okuyiga tekukola ki tekuggwayo kakati munnange Trump bw'atyo n'ayongera okubeera nga era akuritisaizinga World Health Organization olw'okulemererwa okubeera nga yeetengeredde okuva mu kiyayise inappropriate political influence of World Health Organization member states kwegamba waliyo amawanga ga member states nga tegateekayo ssente ziri ago nga na America naye ate munnange nga galina gye gainfluensingamu ebyobufuzi byayingira mu nsonga eyo kyategeeza anti bagamba nti omwavu tateesa omwavu takola ki tateesa kakati bwebanga otuuse okuteesa n'okola nobanga okuboggolera abagagga kitegeeza teeka ssente ku mmeeza muganda wange teeka ssente ku mmeeza kyategeeza teeka wali ssente ku mmeeza tubanga bali mu matatu oli akukuba ebbiri oba ayinza okukuba master oba byenjogera byebyuma mu matatu kubanga nduddewo gazajja n'omuzikiza oba n'ebbiri that's what I remember abazajja amatatu bagamanyi kugamba ozikiza bamanya akukubye ogenda piringali n'ozikiza oba nze okubayo akyewana n'osala okitegeera kati Trump asaze namuzannyo n'agoyiwa n'ayiwa muteeke ssente ku mmeeza kakati munnange bw'atyo n'agamba nti era nga akuritisaizinga ekitongole kino ekya World Health Organization okubeera nti munnange kyayingirwamu ebyobufuzi era nga waliwo ba member states nabo kwegamba oba bali ababoggola naye ate nga tebateekawo fair contribution era nga America yesasula omusimbi mungi nnyo okusinziira amawanga amalala era kizapo n'agiwa n'agamba nti like China ensi nga China countries like China bakwano ba General Museveni babakoze batya egamba yalinga agamba tikali mugende eyo
mutijje. Sinaba kubuulira nno engeri gye tugenda kukosebwamu kubanga ekibuuzo kya Shuaib sinnakiddamu. Twamukola kikati nkyamunnyonnyola kiki ekivuddeko ebyo. Kiki ekivuddeko ebyo kubanga naye waali wano essaawa zino atudde awuliriza okusinziirako bye namunnyonnyodde, ate era ayongereza kukubira ng'awulira bino ebigenda mu maaso newankubadde nga ebimu biyinza okuba byamusukkaleko omusajja wattu babitegeera. Trump akozesezza ekigambo mu lulimi lwagambye nti World Health ripped us off, nti World Health etutadde mu financial transaction etali fair, batutadde mu kintu ne tuvujjirira omusimbi ekitali kya bwenkanya. Kyategeeza era n'agamba nti everybody rips off the United States, nti buli muntu alinga akama obukami United States, nti buli kintu kyonna United States yesinga okuteekamu. Kyategeeza era bw'atyo n'ategeeza it's not going to happen anymore, tekigenda kuddamu kubaawo. Trump bw'atyo munnange nga ategeeza era bino byonna yabyogedde, ekiragiro yakiwadde ng'akisayiningako mu lunaku lwe yasoose okuyingira White House. Kakati nsaasira abaatusindiseeyo ababaka okugenda okulya obuyinja bagonze tukiikirira basindiseeyo bajje ne Rombo. Kumbe muganda wange era giyita Nyondo, era ngenda kunnyonnyola lwaki Nyondo, lwaki Nyondo. Kakati munnange era kino bwe kino ne kirabika nga munnange Katemba atali busasulire United States nga munnange bwetyo ekyusakyusa mu global health policy yaayo, era nga ekwata zonna financial contributions, sente zebadde waayo, obuyambi bwebadde waayo bwa sente wamu ne collaborations zebadde nazo oba enkwatagana ne agency ebesinga mu Geneva gye bayita World Health Organization, ti enkolagana yaayo munenge gikoze eki egikyusizza. Kakati US yebadde esinga okuteeka sente mu World Health Organization, era gwe munnange oyinza okugamba nti banaasobola yes, ensi endala nazo zirina oba oliawo sente ezo weziri oba osanga ezi zirina. Kakati yebadde esinga ye largest donor, era nga babadde bateekayo munnange akawumbi ka $1 ne miliyoni 28, era mu mwaka 2022-2023 kati babalabiri ebyemabega erijjukira nti kati bitwogera ku myaka gino emirala, kitegeeza wabaddewo enkulaakulana n'obwetaavu bungi n'abantu bweyongedde n'obungi, kitegeeza eyongera okuteekamu obuulyawo ssente, era nga wano zino ssente baziteeka mu critical health initiatives globally. Kakati munnange executive order eno Trump bw'atyo nga muyasinzidde okubeera ng'alagira federal agencies okubeera nga munnange bajjayo funds ezo kati baziteeke mu alternative global health efforts endala ezirimu zagamba nga ziri credible ate nga zirina ba transparent partners. Ba transparent partners be baani? Lwaki sente kugamba tagambi nti United States is saving? Uliriza bulungi, tagambi nti bagenda kuzisavinga, wabula sente zo bazijjayo ate era bagenda kuziteeka mu credible and transparent partners. Bagenda kuziteeka awo oba bagenda kukolagana n'abo abantu ebasuubira okuba nti oba oli awo
bakkiririza nze bwekyo bwe nkitegeera bakkiririza mu US ne policies zaayo oba foreign policies zaayo kaŋŋambe bwentyo kaakati waliwo kye bayita kati tugenda ku ngeri gyekigenda okubeera nga kikusaamu Africa global and African consequences muganda wange n'ensi endala zigenda kukosebwa naye kati twogera ku Africa kubanga nayo ensi endala nazo ziba zitakinga sides kati bawagira bano oba bawali bawagira bano oba bali bwekiri kati ensi egenda yeeyawulamu kiba kitegeeza nti kati buli mbuzi ku nkondo yaayo Trump kyategeeza nti buli mbuzi ku nkondo yaayo buli mbuzi ku nkondo yaayo muganda wange kakati newankubadde biyinza okuba nga biwanvuwamu ensonga z'endisitinze wano ziwerako naye tugenda kubiyitamu tewali kyakukola obudde bwaffe tujja byapulodingayo era omukutu tegujjuula muganda wange tulina okubimanya kakati munnange okuwithdrawinga oba America okubanga ejjeyo sente zino kino kigenda kuba munnange ne profound implications to Africa kigenda kukosa ddala Africa era nga tukimanyi bulungi nnyo nti US WHO partnership kugamba enkwatagana ebaddewo wakati w'eggwanga erya America ne World Health Organization ebadde ya mugaso nnyo naddala mu kisaawe ky'obujjanjabi oba n'okusoomoozebwa mu kusoomoozebwa kwe tubadde nabo mu Africa mu nsonga z'ebyobulamu omuli endwadde ezibadde zijja zibalukawo okukusa n'okubeera nti tubadde ne workforce shortages tubadde tetulina abakozi bamala basobola kubeera ng'oliawo n'abalina obukugu mu bintu ebimu kitegeeza nti ensi nga America zibadde ziyambako mu kusindikira abantu baazo mu kuyambako abakugu health system inequalities nti system zaffe muzimanyi bulungi nnyo tezikola ki zirina ebitatuukiridde bingi nnyo mumanyi ebyobujjanjabi mu Africa muganda wange abakulembeze baffe oba abafuzi baffe bo eyo baatusaddaakayo tugamba kati baatufuula bamasiikiini tulina kubeera nga tuyambibwa buyambibwa beena akasente nga bakolamu bye baagala nga bagaggawala nga beewaana nga bwe bali abagagga mukimanyi bulungi nnyo ekyo kwe kiva ate nga bamaliriza bakola ki bwe batyo bavuma oba banyooma abaziba gaps ezo olaba omuntu bw'akuyita eri n'olema yadde n'okwekwasa opposition leader yenna n'olema yadde n'okwekwasa opposition leader yenna ate nga n'ensonga gy'aleese gy'akulembeza akugambye aggyewo ekintu ky'ebisiyaga yagamba nti nze saagala bisiyaga nze mmanyi I recognize man woman relationship eyo n'akugjayo kati n'akuleeta wano ku mweso naye bino bye tugenda okubeera nga munnange tufuna era nga byakutukosa si birungi yadde n'akamu byakutukosa kakati munnange wagenda kubaawo okutaataganyizibwa mu emergency response efforts era okunyomera kino nti US ebadde key player ebadde ensaale nnyo mu kuyambako World Health Organization okubeera nga bakwasaganya ebigwa bitalaze kati endwadde nga Ebola, Marburg virus wamu ne mpox mu myaka egiyise nti collaboration oba enkwatagana ebaddewo wakati wa US ne WHO World Health Organization eyambye nnyo okubeera nga batutuusaako vaccines wamu n'okuzimba health system capacity mu mawanga agawererako ddala mu Africa. Kaakati nga US ejjeewo okuvujjirira ssente mu nsonga eyo
njagala okubuulira nti endwadde oba ebizibu ebibalukawo n'ebyo biribalukawo ebirwadde mu maaso wayinza okubaawo okkeerezebwa ne scaleback wajja kubaawo okurisikinga endwadde ezo ziyinza okweyongera kugamba wesanga ekirwadde kizze kikulirako sipiidi kyokka kyetaaga ssente empitirivu n'abakugu US tebiriimu era oyinza okwesanga transmission kugamba obulwadde okusaasaana nga busaasaanye ku sipiidi eya waggulu mu bitundu bino munnange ebyaffe ebyabankuseere abali vulnerable muganda wange kakati twogera ku health work force development mukunnyola kino munnange health work force investment charter eno ng'ebaakingibwa US era nga bateekamu akasente ebadde critical nnyo nti babadde bateeka ssente mu kulaba nga abakola abakugu babeerawo kakati munaye kiba kitegeeza nti wagenda kubaawo severe shortages tugenda kuba tetulina ba health workers wano mu Africa kubanga charter eno ebadde facilitatinga okuwa obukugu ku training okusomesa ebadde eteekawo training programs wamu n'okutumbula labor standards nti ng'empeereza ebadde ya mulembe mayo akasente we kali olaba buli kimu kitambula kiba smooth tegali baawo abakozi babaawo kitegeeza basasulwa buli mwekagamba bafa ku mulimu gwe era abamanyi ki ekyamuleetesa okukola ebyo byonna oyolekedde munnange okutuuka okubanga tokyabiraba kakati munnange kitegeeza US okubeera nga withdrawinze kigenda ku undermining effort ez'okubeera nga Africa egaziya health workforce yaayo kubanga tubagenda kubaawo kutendeka training programs zigenda kuvaawo zonna mu nsi eziwererako ddala ezitalina munnange oba ensi z'abankuseere eziri ill equipped okubeera nga zihandling health crisis wamu ne routine care needs. Tugenda ku immunization and digital health systems. Muganda wange miranga gyennyini kakati World Health Organization ebadde eyambako mu digital health initiatives zebadde erina wano mu Africa era nga zonna zisupporting by US funding akasimbi akava mu US era nga zino ziyambako okutrackinga vaccination okuimprovinga vaccination tracking wamu n'okubeera nga bakuuma data health data management bamanaginga bulungi nnyo okugamba manyi ebintu birina okukuumibwa mu biwandiiko ne babitereka bulungi nga babimanyi okitegeera era nga babiri mu nkola eya digital tebawandika mu bitabo just wabula ne babiteeka bulungi mu kabulize bakozesa ebyuma bikalimagezi n'omutimbagano ne bibeerayo nga nawe kenyini osobola obyakiseesinga n'omanya nti kino kyaliwo ekiti ne bwekiti kakati ebyo byonna oyolekedde okubinoonya nga bakugamba not data found era muganda wange kiba kitegeeza nti population ezitalina bakubeera ng'oba zifuna obujjanjabi obugemebwa biki tujja kuba tetumanyi abantu bali bameka abagemebwa teri ajja kumanya okoleka mpozi nga bali beboogerako abachina n'abaki nabo bazze ne bandateekinga ensonga eno bakiyita undertaking overtaking kakati programs kitegeeza zigenda ku losing momentum speed egenda kendeera program
nga US yatereyo kasente. Era njagala okubuulira miliyoni na miliyoni z'abaana ziri ku risk y'amaanyi ku ndwadde ziri preventable kuba tebugenda kubaawo kasente. Nga balekeddeawo okuteeka ssente mu kugema mu immunization programs, kitegeeza wagenda kubaawo muganda wange ebirwadde kati nga tebikyalinako akuba ku mukono kati nga measles, polio, yellow fever. Tugende ku HIV AIDS bwe tuyita obulwadde bwaffe nababagulizaako lumu abatera okuwulira nga njogera nababagulizaako lumu tofa na kirwadde jangu kubigenda tulaji tofa naki kati tuli ku HIV AIDS munange USA nebadde eyamba nnyo ebadde leading force mu global HIV stroke AIDS initiatives nga bali wamu ne World Health Organization okukosa ne UN AIDS mumanyi executive director wa UN AIDS tumumanyi omukyala wini byanyima ti omukisa guli wano waffe awo temujja kwebuuza nnyo tuli wamu awo era nga balina program yabo gye baagala okubeera nga bameitinga target eya 95 targets. Kakati munnange sente zino nga US ezijjeeyo eziridirectings ewalala kigenda kuwikininga kigenda kunafuya nnyo okukebera okujjanjaba wamu n'okuziyiza programu ze zonna mu Africa zigenda kuba ziziŋŋama era bagenda kubaawo okukyankalanya progress towards ending HIV and as a public health threat by 2030. Kitegeera nti baali babaze nti bwe tunatuukira mu 2030 HIV bagenda kuba bamufunziriza ddala akawuka kano akasiriimu bagenda kuba bakafunziriza ddala naye kiba kitegeeza nti eyo 95 targets ezo tezigenda kuba nga zikola ki nga zituukirizibwa by 2030. America ng'eggyeyo akasente kaayo Shuraim owulidde obitegedde oba wabuuze dda musajja wattu munnange kakati US ebadde leading force mu HIV nkutegeezezza era nkugambye nti by 2030 babadde bamanyi nti HIV bajja kuba bazinzeeko naye tekijja kusoboka. Kati tugenda mu global health security US WHO partnership nga bali wansi wa global health security agenda eno bagiyita GHSM abbreviation. Kati bano babadde munnange bagumya era nga basima omusingi empagiriwaga ze bateekawo ez'okwetegekera pandemics ne health threats endala mu Africa n'ensi endala. Tugambe ebirwadde ebiyinza okwekati nga bwolaba covid bwe yajja negwawo pandemic efaanaganako bwetyo ne health threats endala endwadde eziyinza okugwawo endala ebintu ebisoomooza mu byobulamu mu Africa n'ensi endala. Olaba boogera ku Africa and beyond. Munnange kakati US yamaze okugyayo akasente kitegeeza nti kaweefube oyo yenna agenda kuba butaka era ensi ezitetegeze kimala okubeera nga zidetectinga ebintu ng'ebyo zisobole okubeera nga zeetegeka nti kino ekirwadde bwe kibalukawo tugenda kukyanganga tutya. Kitegeeza wagenda kubaawo crisis ey'amaanyi. Kakati wano Uganda mwalaba akasente aka covid ne Museveni by the way yafuna nnyo mu covid kuba yamwekwasa nnyo era bamukolamu ssente ezo nnyingi.
bamukozesa mu byobufuzi ne bamukozesa mu buli kimu kati America singa yali mu kaseera ako osanga teteekayo kasente wano Uganda nti batuteeka mu lockdown okumala ebbanga kubanga obuulyawo baali balina okubeera nga batega olugogo naye nga akasente ke balembeka kaabasiyazi nga bwe babayita naye ngeno bwe beerimbika mu kakati ako konna America ekajjeewo kiba kitegeeza tewagenda kubaawo kwekwasa kigamba batulese batwambudde muganda wange. Tulina ensonga endala eyandibadde kwegamba obuzito obugenda okwolekera zi gavumenti mu Africa kiwali badde oyita strain on African governments. Munange tuli wamu shirayimu ng'otemya naba otemya tozi okutone kutama musajja wattu kale tugende mu maaso. Munange kati organizations nga Africa CDC era nga zino waliwo ne Health Reliant kugamba zino zibadde zesigama nnyo ku World Health Organization wamu ne US kugamba enkolagana ewaddewo wakati wa US ne World Health Organization nga organization zizino kati nga Africa CDC zibadde zifunanye mu kintu ekyo zigenda kufeesinga funding shortages oba shortfalls era nga kino kigenda kubeera nga kifoosinga ensi okubeera nga munnange zigumira akazito akanene kugamba zigenda kwetika nga bagamba nyini mufu yakwata ewawonya era nga zigenda okusinga okuteekayo akasente kati oyinza okwesanga nga ensi ezo zikutte ssente oba resources endala ezabebyondo ziyamba mu critical sectors endala kati nga ebyensoma infrastructure ne baziziza eri mu bujjanjabi okuziba gap. Kakati munange Trump omumanyi wamutegedde president wa America. Kakati ono Trump okusalawo okugyayo akasente kano muganda wange kiba kitegeeza nti abamaze okutula backbone era kigenda kuposinga significant risks for African health systems. Kigenda kukosa nnyo ebyobujjanjabi mu Africa. Twogera ku Africa tebannayogera ku region endala Africa. Naye temwerabira kye nabagambye tulabanga waliwo okutijja. Mwalaba wano Anite, mujjukira Anite ono tulina amagye kasaba amukuba akalulu oba yali ne gundi ono omukyala bamuyitaani Amiri yakyambadde kasaba bakuba akalulu ne bagenda mu malwaliro gye baateeka ebitanda ne ambulance ne bazijjayo ne babagamba bemulonze babawe ne babijjayo tulibizza nga mutulonze ngezeza kukusigira ebifaananyi osobole okukola ki okutegeera buli mbuzi ku nkondo yaayo. Kakati munange muve eno bano gye bateekeze America kiba kitegeeza nti egenda kutwala emyaka nga ekosa Africa mu kulwanyisa endwadde zinnamuzisa era mirerembe gyennyini naye munnange oba oli awo waliwo kugamba
kye bali badde bayita alternative funding arrangements nga kigenda ku undertakingibwa US based agencies oba international partners. Kino kiyinza okuyambako okubeera nga tukwasaganya ebintu ebimu kwegamba ngeri gye bagambye nti sente bagenda zikola ki kubanga baziteeka mu ba credible partners abali transparent. Tikiyinza okuba nga oba oli awo ate nakyo kinaakola ki kinaayambako okendeezako ku busungu nti kale yandi bagize waliwo naye bagize eno ti amawanga agamu gayinza okubeera ngafuniramu awo. Naye munnange nga okutwaliza wamu buli kimu bagamba nti agwe batabulako kyakusuuza, era kitegeeza nti bano okukirowooza bwe batyo bakimanyi bulungi kubanga tebatubuulidde credible and transparent agencies baba partners be baani abo be bagenda okubeera nga bakonsideringa gye bagenda okubeera nga sente ezo bazitunuuza baziwa oba tebaliyo oba oli awo nga tebaliyo just nga omuleka tewaliwo omuntu okwadressinga formally niganaaba nga takukanze naye era nga ye kyakoze akikoze era ate kuba alina ekigendererwa. Teri muntu akola kintu nga talina kigendererwa ngera bwe kintu teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Byeru munnange byeru kiro mu bitego.